buli bw'oyongera obukakkulizo mu kintu it becomes harder to implement. Buli wogamba nti nandikoze kino naye you will never do it because kankubulye ne bw'onogamba nti njagala mukyala wange mugulire emmotoka esingako wano obunene naye nga nfunye sente. Rwoli zifuna, you know, the more money the bigger problems. You're in a bigger house, you know, you have welalikiride spa ne anakumasajinga, you can't go to Mufunda, you get like byolya byanjawulo sport and kagenda za bweru wa gwanga ekintu bw'okirowolezaako ki implementing especially if they are small things. Ne buli w'onoogamba nti omwana wange njagala asomere mu ssomero eddungi naye biba bino byazze kulya kankole ne bano omwana wange nazze muteeke mu ssomero eddungi naye oba okitegeera kye ŋŋamba buli w'oteekawo naye you're complicating something. When you decide on doing something, do it. And there is nothing as good omukyala wo oba omwami wo bw'abwa akwagala surprise oba ejjiddeko emmere oba tegiddeeko mmere kasiteeba nga it's out and you're changing the environment. It's beautiful.